Mpira gyasambidwa nakulegula mu kikopo kya EFL Cup. Oluvannyuma lwa klabu ya Manchester United okusula empira esatu, Kyaddaaki yafunye obuwanguzi bwe yakubye klabu ya Northampton Town ku goolo 3-1. I just think in them situations, Smith, your goalkeeper, not he has to come out and meet that. Come out and ready to roll it. And it will be Rooney who tried to go for placement. Carrick! Goolo za Manchester United zateebedwa abasambi Michael Carrick, Marcus Rashford wamu ne Handa Herrera. Bo bajja ba Manchester City bakyagenda maaso n'okwerisa enkuli bwe babangudde klabu ya Swansea City ku goolo 2-1. Kati Manchester United era yakuddamu okutunkana ne Manchester City mu kikopo kino kya AFL Cup Gite League Cup wali ku Old Trafford mu raundi ey'okuna. Mpira ebirala West Ham United yakukyaza klabu ya Chelsea bwe batalima kambugu era nga klabu zombi zisangibwa mu kibuga London. Tottenham Hotspur yakubite kamwe engato egedde ku Anfield ekyalira Liverpool. Arsenal yakukyaza klabu ya Reading eyabakuba mu penalty goal 7-5 mu mwaka gwa 2012 mu kikopo kino kyennyini. Yera Fire Bentezi wakulemberamu Newcastle nga bakyaza Preston ate Norwich City ekyalira Leeds United. Hull City yakukyaza Bristol City olwo Southampton ekyaze Sunderland nga klabu zombi ziri mu ligi y'ababinyera eya Premier League. This is Kingdom TV.